بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. amatenda malungi era amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba asse ebyengera n'emirembe ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, abdun la yu'bad, muddu tasinzibwa alayhi salatu wassalam, wa rasulun la yukadhab, mubaka talimbisibwa bal yuta'u wa yutaba'u, wabula aliwo kugondebwa na kugobererwa alayhi salatu wassalam. Ebitiibwa alungi abakkiriza, namira omwoyo gwange awalan n'emyoyo gyammwe mwenna okutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga kibayita okutya Allah jalla wa ala bifi'li awamirihi wajtinaba nawahihi, kuba kola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatulagira, saako n'okwesamba ebyo byonna byatuziiza. Mu ddakiika zino entono alungi abakkiriza, tugenda kubeera nga tutunuulira ebyokulabirako by'abalongoofu abaatukulembera mu kugondera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abantu bangi bayawula wakati w'okugondera Allah n'omubaka we, so nga wamu n'ekyo y'omutonzi waffe Allah jalla wa ala teyawula wakati w'ebyo byombiriri. Yatutegeeza hadithi emu ya Jabir ibn Abdillah, yagamba almalaikatu qalat, zimalaika zagamba man ata'a ar-rasula faqad ata'a Allah, agondera omubaka aba agondedde Allah, wa man asa Muhammad faqad asa Allah, atajeemera omubaka oyo aba ajeemedde Allah subhanahu wa ta'ala. من أطاع محمد فقد أطاع الله ومن عصى محمد فقد عصى الله. نوشا يتيبوا ogondera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuba kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Katulabeyo kuyimu kuyokulabirako ebyabalongoofu abaatukulembera mu mbeera gye baalingamu mu kugondera omubaka oyo Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Olwo nno naffe twesse ku minzaani, tuli mu abo abamukkiriza era abamugondera, oba bo bali mu lusenyu lwabwe nga naffe tuli ku byaffe? Asooka ayitwa Ka'ab ibn Amr as-Sulami. Sahabi ono ali sahabi nga alina kyalinawo, yalinako nsimbi. Olunaku lumu n'alabirwako ng'ayambadde engoye ze zimu n'ez'omuvubuka amuweereza, ayambadde engoye ze zimu n'ez'omukozi we. Abaamulaba ensonga eno nabanga abagitamiddwa, oyambala otya engoye ze zimu n'ez'omuweerezaawo? Naye wulirira kye yabaddamu. Ekyo nno ng'akikola kugondera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
yabagamba sami'a udhunayya hatain, amatu gange gano gombirire gawulira, wa wa'ahu qalbi, omutima gwange ne gukifuna bulungi. Annabiya sallallahu alayhi wasallam yaqul, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba at'imuhum mimma ta'kulun, mubaliisa abakozi bammwe ku mmere gye mulya, wa aksuhum mimma talbasun, era mubambaze ku ngoye ze mwambala. Hadithi ntuufu rawahu al-Bukhari fi al-adab al-mufrad. Hadithi eno yagaddemu ebigambo bibiri. Sahabi ono olw'obuyitirivu obw'okugondera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'alabirwako ng'ayambadde olugoye lwe lumu n'olw'omukozi we, era n'abagamba omubaka yatulagira tubaliisa abakozi baffe ku mmere gye tulya. Allah akusukulumiza mu ddaala muganda wange, ofunye ku nsimbi, lwaki omukozi wo akutikkira sukaali ku dduuka, akufumbira emmere gy'olya, akulabirira alabirira abaana bo, ye omuliisa obubi bwe n'olya bulungi? Omuvubuka ono yeetikka emigugu ku dduuka lyo, lwaki omutuma ajja Cafe Javas n'omutuma KFC ate ye n'omuwa 2,000 agenda ali ekikomando? Oyo muntu munno, muntu nga ggwe Allahu jalla waala bayakusukkulumya, muyise bulungi. Kisobokera ddala olunaku olw'enkya okubeera nga ye mukamaawo. Abaffe osiima embeera gy'omuyisaamu gy'abaakuyisaamu. Ekyokubiri, sahabi ono n'agamba wa aksuhum mimma talbasun, yawulira omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallama ng'agamba era abakozi bammwe mubambaze ku ngoye ze mwambala. Hajjat, ogenza okola hijja oba umura, mu ngoye z'ogula teekeramuko n'ez'omukozi gwewalekedde abaana bo. Oba ogenze kale mu kibuga olina engoye z'ogenza okugula, teekeramu n'ez'omukozi ng'era nga tezirina njawulo nazizo. Oli muntu munno. Kyaba sahabi ono ayitibwa Ka'ab ibn Amr radiyallahu anhu alabirwako ng'ayambadde olugoye lwe lumu lwennyini n'olw'omukozi we, naye ng'ekyakikola olwa hadithi eno esangibwa mu adab al-mufrad Imam al-Bukhari, n'abeera nga yagondera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuse ku minzaani, nze naawe tuyimiridde tutya mu nsonga eyo? Omubaka nga bwe yalagira bwe tutyo tuyise abakozi, omubaka nga bwe yayigiriza bwe tutyo we twambaza abakozi baffe, oba bwe tutyo tubaliisa ku mmere yaffe. Bambi batuuka n'obatuuma bamukomba box, anti eremeredde abagagga bo gye bawaweereza. Newese ku minzaani, sahabi alina ku ssente naye alabirwa nga ayambadde olugoye lwe lumu n'olw'omukozi we, n'abagamba ekyo kyenkoze nakiwulira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama nga bwatyo bwakola. Ekyokubiri, ekyokulabirako ekyokubiri, mu mbeera engeri abaatukulembera abalongoofu gye bagonderangamu omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Owokubiri ayitibwa Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Sahabi ono olunaku lumu yali ayingira mu muzikiti ng'ali mu mulyango, omubaka nga yakatuuka emimbali, naye yasiŋŋana basahaba abamu bayimiridde, n'abagamba ijilisu mutuule. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, omubaka yayogera ekigambo ekyo mutuule, ye yali mu mulyango, awo wennyini we yatuula teyavaawo. Omubaka agenda okwetegereza omu ku basahaba be ali mu mulyango,
ye yagamba ekiragiro kinsanze wano sivaawo namugamba taal ya abdallah vaayo jangu eno baali nga bangu nnyo okugondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nze naawe tuyimiridde tutya mu nsonga yayitibwa wesiŋŋaana nga omuddu bamusomedde hadith y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam emyaka egiwera 10 era nga hadith olw'obutirivu okugisoma agimanyine mu mutwe naye nga tagikoleranga kuwadde n'olunaku n'olwo abaffe bwe batya batukulemera balongoofu bwe beeyisanga wakati ewaali n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugambye tuli mu kwejjukanya ebyokulabirako by'abatukulemera balongoofu mu kugondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Owokusatu ayitibwa Abdullah ibn Rawah. Abdullah ibn Rawah y'omu ku salafu salih, y'omu ku sahaba abaali abayitirivu ennyo mu kugondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okutuuka n'okubeera nga bwe yafa abasajja bayogereza mukyala we basobole okubeera nga muyigako enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye nze naawe bakyala bafe bayimiridde batya? Eriyo ng'ovudde mu nsi eryayinza okwegomba okuwasa mukyalawo asobole omuyigako enjigiriza y'owekyoomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Naye ono ye we yava mu nsi abasajja ensonga ze baawanga lwaki bayayana okuwasa mukyala we abayigirize sunna ziyajja ku bbaawe ez'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Rawah olunaku lumu yali afuna ewuzu wabweru w'omuzikiti, omubaka nayingira khutuba, yali khutuba nasinganira abasahaba bamu nga bayimiridde n'abagamba ejirisu mutoole. Ono ye ekiragiro kyamusiŋŋana afuna wuzu, awo teyavaawo awo teyavaawo, ye yatula ku wuzu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama agenda okizuula ng'omu ku basahaba be asalidde wabweru n'amusabira edduwa, saba Allah jalla waala akwongera okululunkanira okugondera Allah n'okugondera omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekino nga baaki bakikolanga lwakubanga bamwagala era baali bagonvu nnyo eri omubaka oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twebuuze nze naawe tuyimiridde tutya mu kugondera omubaka oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكانوا يغضبون على من يعارض سنته صلى الله عليه وسلم. olw'okumugondera alaihi salatu wassalam n'okumwagala basunguwaliranga omuntu yenna agezaako okukontanya hadithi z'omubaka oyo alaihi salatu wassalam n'amagezi ge oba n'ensonga yonna oba n'omuntu yenna, ebigambo by'omuntu yenna yenna basunguwalanga. Omubaka oyo yayogeranga tebaddangamu. Twebuuze ffe tuyimiridde tutya mu nkolagana yaffe n'omubaka oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabi ayitibwa Ibn Umar, amanya ge Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu. Olunaku lumu yali asomesa n'asoma hadithi egamba, omubaka yagamba alaihi salatu wassalam, la tamna'u ima Allah masajid Allah, temugaananga bazaana ba Allah okuyingira emizikiti gya Allah subhanahu wa ta'ala. Mutabani waitwa Bilal n'agamba wallahi lanamna'uhunna, naira Allah tujja bagaana okuyingira emizikiti gya Allah. Fa aqbala ilayhi, Ibn Umar n'amwolekera, faja'ala yasubbuhu sabban sayyi'a ma yasubbuhu ahad, ma sabbahu ahad, n'abeera nga yamuvuma
oluvumo olubi ennyo lwatavumangako muntu yenna. Lwaki amuvuma? Anti yayisa mu maaso ekiragiro ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Omubaka yagambye omubaka yagamba temuziyiza abazaana ba Allah okuyingira emizikiti gya Allah. Ye mutabani we n'agamba nti tujja bagaana. Yamuvuma oluvuma olubi ennyo lwatavumako muntu yenna. Olwo nange ebyo abikola kugondera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Safiya radiyallahu anha ono yali ssenga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nako lwa Uhud, utalo lwa Uhud, utalo olwo basahaba baafa. Era mu lutalo olwo baabikako omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Safiya omubaka yali aganya abakyala okuyingira olutalo. Amawulire ne gamugwa mu matu nti omubaka wa Allah afudde. N'agamba omubaka wa Allah afudde, nange kaŋŋende neesogge mu lutalo. Era ye sahabiya eyasooka okutta omukafiiri omusajja. Isumi mukyala yasooka okutta omusajja nga mukafiiri. Yayingira olutalo omubaka wa Allah ng'akyali mulamu. Yali tafudde naye nga amawulire gasansanyi ga bulimba. N'amulengera ng'ajja. Omubaka wa Allah jalla wa ala kyava amutumira mutabani we nti owaye genda ogambe senga wange addeyo. Mutabani we n'amugamba, maama, ekisooka taata afidde mu lutalo, ekyokubiri tojja mu lutalo ddayo. Mama we n'amugamba tokyali mutabani wange, mpulidde nti omubaka wa Allah afudde ate oŋŋamba nzireyo. N'agamba omubaka wa Allah agambye ddayo tojja mu lutalo. Kasa yawulira nti omubaka wa Allah yakyogedde, yakyuka bukyusi. Abaffe nze naawe kyemuyidde tutya okugondera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Basalafu salih bamugonderanga alayhi salatu wassalam. Hadith emu etugamba alayhi salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna aljanna, abantu ba umma ino bonna bagenda kuyingizibwa ejjana illa man aba, okujjako alibaaganya. Ffenna tuli ba mu jjana. Kullu tufiidu al-umum, eraga okubuna abantu bonna. Illa man aba, okujjako alibaaganya. Basahaba kyabeewunyisa, ani ayinza okugaana okuyingira ejjana ya Allah jalla waala? Eyo Allah gye yatenda ng'ategeeza wa fiiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzulu al-a'yun, erimu buli kimu kyonna emyoyo gye kiwankira na buli kiwoomera amaaso okutunulako. Eri ayinza okugaana okuyingira ejjana? Omubaka n'abagamba alayhi salatu wassalam, man ataa'ani dakhala aljanna, anaabeera omugonvu gye ndi, anaŋŋondera oyo ajja kuyingira ejjana. Waman asaani faqad aba, ate alijeema ananjeemera ajja kubaaganya eka okuyingira ejjana y'omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi mu Bukhari. Nokyaba ebitiibwa bulungi abakkiriza, mbakuutira nga nange eseereseeyo okubeera abagonvu ennyo eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Okumugondera kyabwatteeka, kumugondera kyabwatteeka eri buli musiraamu yenna. Okakatibwako okugondera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ate okumujeemera kiri haramu, tokkirizibwa kumujeemera alayhi salatu wassalam. Allah jalla wa ala tugamba mu suratu al-Hashr, wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahaakum anhu fantahu. Eyo kyonna kyabajjidde nakyo mukikwate, ate kyabaziiza mukyesambe. Ibn Kathir, omu ku bayizi ba Ibn Taymiyyah, bwe yali avunula aya eyo yagamba nti aya eyo etegeeza famahama amarakum bihi faf'aluhu, kyonna kyabalagidde mukikole. Wamahama nahaakum anhu fajtanbuhu, era buli kyonna kyabaziiza mukyesambe. N'atuwa ensonga, fa innahu innama ya'muru bi khair
وينهى عن الشر mazima ye omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama alagira kirungi era naziiza ekibi. Nokyo abalungi abakkiriza eri yenna agala okubeera nga ayingira ejjana w'ekitiibwa Allah jalla waala beera mugonvu eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya Abu Huraira eri mu kitabo kya Bukhari ne Muslim yatugamba alayhi salatu wassalam, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, kyonna kyembaziiza mukyesambe, wama amartukum bihi fafalu minhu mastata'tum, ate kyembalagidde mukikole okusinziira ku busobozi bwammwe. Hadithi etegeeza bw'oba olina obusobozi oteeka sunna yonna mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nkola, giteeke mu nkola. Okujja nga tulina busobozi naye woofunidde akaaganya, beera mugonvu oteeke sunna eyo mu nkola. Tunuulira basalafu salih bamugonderanga alayhi salatu wassalam ne mu mbeera ey'akazigizigi. Kandeteyo omu yekka, Imaamu Ahmada, Imaamu ahlu sunnati wal jamaa, manyikiddwa bulungi. Omanyi ono yayigganyizibwa, baamukuba, baamusiba olw'efitina yaliwo yogamba nti Qur'an kitonde, Qur'an kitonde. Ye n'agamba nedda, al-Qur'anu kalamullah ghayra makhluq, Qur'an bigambo bya Allah si kitonde. N'agaana okwogera ekigambo ekyo. Kyenyagadde mu kumuyigganya iba mu mbeera y'okudduka nga yeekweka mu bitundu ebyenjawulo. Yagamba omu ku bayizi be yeekwekeko mu maka ge. Bwe yeekweka bwe bamuteeka yamalawo ennaku 3. N'agamba omuyizi we, funirayo ekifo ekirala wemba neekweka, funirayo ekifo ekirala wemba neekweka. Muyizi we n'amugamba, munnange, musomesa wange, sina kitabo kirala kitali kino, wano wali seefu, w'ovaawo bajja kukufuna, bajja kukukwata. N'amugamba nedda, maka wa Allah jalla waala bwe yali adduka okuva e Makka ng'agenda e Madiina yamala mu mpuka ennaku 3 zokka, awo n'avaawo. Kati nange mu kifo kye wantaddemu mazeemu ennaku 3, njagala kunkyusa kifo kirala. N'abeera nga yava mu kifo ekyo n'adda mu kifo ekirala. Lwaki ekyakikola? Kugondera maka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Weebuuze, naye nze naawe ne bannaffe abasigadde tuyimiridde tutya mu kugondera omubaka oyo Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Ayitibwa mukubirizibwa okumugondera alayhi salatu wassalam. Teriyo nsonga yonna gye yalagira okuggyako nga nnungi, era teriyo kye yatuziyiza okuggyako nga kibi. Teke sunna ze mu nkola, teke sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nkola. Awo wokka wali okwesiima. Omanya ayitibwa Abu Bakari Abdullah bun Abi Dawuda as-Sijistani, ekitabo kye al-Manzumatu al-Hahiyya. Ekitabo kino kinnyonnyola ekibiina ekyokuwona omuliro, firqatu najiya, ekibiina ekimu kyokka kigenda okuwona omuliro gw'ekitibwa Allah jalla waala. Ng'omubaka yatugamba hadith, wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa, eno umma egenda kwawukanamu ebinja 73, kulluha fi nnaari illa wahida, naye byonna bya muliro okuggyako ekibiina kimu. Basahabi ne bamubuuza, man hiya ya rasulallah, kyekiriwo ekyo ekyokuwona wange omubaka wa Allah? N'abagamba, man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi, ekyo ekinaabeera ku kino kyendiko ne basahaba bange, kyokka ekigenda okuwona omuliro. Kati basalafu salih ne bajja nga bawandiika ebitabo ebyenjawulo, nga olaba sharhu sunna ekya Imam al-Barbahari nekinyonnyola nzikiriza y'ekibiina ekyokuwona, nekinjagala ekitabo kiyitibwa al-Manzumatu al-Hahiyya, kyawandiika omanya ayitibwa Abu Bakari Abdullah bun Abi Dawuda. Ono yali mutani wa Abu Dawuda. Bwe era kitandika nga nnyonnyola enzikiriza y'ekibiina ekyokuwona, yagamba rahimahullah, tamassak bihablillah wattabi'il huda, weekwate weenyweze ku muguwa gwa Allah, wattabi'il huda, ogoberera obulungamu, wala taku bid'iyya la'allaka tuflihu, tobeera munabidia onno ojja kuwangula. Wadin bikitabillah, wano wensinga okwagala baita eyokubiri, wadin bikitabillah, ay teeka eddiini yo
ng'ogijja mu kitabo kya Allah wa sunnani allati ne mu sunna ezo atati an rasulillah ezajja n'omubaka wa Allah tanju wa tarbahu ogenda kuwangula ojja kwesiima ddi ng'ogobedde Quran saako ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Mu hadithi yana atugamba alayhi salatu wassalam taraktu fiikum shay'aini bannanga basiraamu mbaleseemu ensonga bbiri lan tadillu ba'dahuma temuli baakubula ebbanga namala nga muzeekutteko. Ekisooka kitaabullah ensonga esooka ye Quran, ekyokubiri wa sunnati n'enkola yange. Nesha baganda bange ebitiibwa eriyo yenna ayagala ofune okwesima ku nsi kuno ne ku nkomeero beera mugonvu eri sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Tikakutaana n'obaako sunna yonna gy'otamwa, tikakutaana n'obaako sunna yonna gy'ogireegerera, eyo kyakabenje. Tekikuma bukumi kuba kyakabenje, bal kyonoona n'eddiini yo. Eddiini ekufiira ddala n'ofuluma mu busiraamu olw'okukyawa sunna emu yokka bweti oba okugireegerera sunna emu mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ekyo kyewalanga nnyo muganda wange. Imaamu ayitibwa Muhammad bun Abdul Wahhab bun Sulaiman at-Tamimi bwe yasengeka ebintu 10 ebijja omuntu mu busiraamu, ekyokutaano yagamba man abghada shay'an, omuntu yenna atamwa ekintu kyonna mimma jaa bihi rasulu sallallahu alayhi wasallam, mu ebyo ebyajja n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama, walau amila bihi kafara ijma'an, niwaba bikoleddeko niwaba kikoleddeko amanyi bonna bakyegattako nti omuntu oyo aba akaafuwadde. Ujuzi ku nsonga eyo genda osome suratu Muhammad. Allah tugamba dhalika biannahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum, ekyo kiri bwekyo lwa nsonga baatamu ebyo Allah bye yassa fa ahbata a'malahum, Allahu jalla wa ala nasazaamu emirimu gyabwe. Allahu jalla wa ala bye yassa bya mirundi ebiri, mulimu Quran, ekitabo kye Quran, ekyokubiri ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Oyinza okwebuuza bujulizi ki obulaga nti ne sunna yazissa nga nkusindika mu suratu Najm. Allah atugamba wama yantiqu anil hawa, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam teyatulanga nga ajja ku kwagala kwa mwoyo gwe, in huwa illa wahyu yuha, buli kyeyayogeranga kyonna bwalinga bubaka obuvudde eri omutonzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nwekyo muganda wange singa otamwa n'okyawa sunna embweti ate n'oba ogikoleddeko oba ovudde mu busiraamu, ekyo kyewalanga nnyo, era weewalanga nnyo kubeera wagiregera obusiraamu, weewalanga nnyo kubeera mu kabondo akagiregera obusiraamu akakakanya obusiraamu, obeeranga wala nnyo nosinga na misikini bambi namusindikira vidiyo ng'egiregera obusiraamu ekakanya obusiraamu, ye kenyini musiraamu aga musiraamu aye n'agisansaanya nga ayolesa okwakanya kw'obusiraamu okwo. Kino singa okikola mwana wattu gwe kenyini kyakabenje gy'oli kiyinza okunyonya eddiini yo, kikujja mu busiraamu okugireegera eddiini ayitibwa al-istihza, okugireegerera. Ibn Abdul Wahhab yagamba mu bitabo by'omuntu musiraamu eky'omukaaga, man istahzaa bishay'in, muntu yenna agireegera ekintu kyonna, aw thawabihi, oba empeera zaakyo, aw iqaabihi, oba ekibonezo kyakyo, kafara ijma'an, akaafuwala. Singa obaako ekintu kyonna kyogireegera mu busiraamu, oba empeera yaakyo nti ofuula bwoti ofuna kino, oba ekibonerezo nti akola kino afuna kino, n'okigireegera, mwana wattu kyonoona obusiraamu bwo. Tolaba ku basajja abaali bagenda mu lutalo lwa Tabuk, bwe baali basajja nga bagenda mu jihaadi, Allahu jalla wa ala bwe bagireegera basahaba n'omubaka we, Allahu jalla wa ala n'abajja mu busiraamu. Wamu n'ekyo nga bali bagenda mu jihaadi, genda okusoma suratu Tawba. Allah tugamba qul abillahi ku Allah wa ayatihi n'obubonero bwe, wa rasulihi n'omubaka we, kuntum tastahzi'un, be muli mukugireegerera, la ta'tadhiru, temutana kwetonda, qad kafartum ba'da imanikum, maze okaafuwala oluvannyuma lw'obukkiriza bwammwe, ay
ba'da islamikum mazo kafuala oluvanyuma lw'obusiraamu bwammwe baali basiraamu nga bagenda mu jihadi naye omukubona agireegerera basahaba n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah jalla wa ala n'abeera nga yamujja mu busiraamu yagamba atya yagamba omukubo ma ra'ayna mithla qura'ina haula zisirama kwasoma Qur'ani baffe bano akdhib alsina balimba nnyo wa agabutuna balya nnyo wa ajbun inda liqa batiitizi nnyo mukasira kusinkana omulabe ya'anuna rasulallah sallallahu alayhi wasallama wa ashabahu ebyo nno nga byogera ategeeza mumaka wa Allah jalla wa ala wa sahaba be Allah jalla wa ala nasizaawo aya awo wennyini musatu tauba Allah nga agamba qul abillahi gamba ay gomaka Muhammad gamba abillahi ko Allah wa ayatihi n'obubonero bwe wa rasulihi n'omubaka we kuntum tastahzi'un be mulimu kujeja la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum temutana kwetonda mazokafuwala oluvanyuma lw'obukkiriza bwammwe Allah jalla wa ala n'abajja mu musiraamu awamu n'ekyo nga bali bagenda mu lwa jihaadi nokyabitiibwa weewalanga nnyo kwekanya eddiini eno weewalanga nnyo girega ensonga yonna mu busiraamu kiyinza okukijja kwononera obusiraamu bwo basalafu salih bagonderanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugambye ebitiibwa tuli mu byekulabirako byabalongoofu abaatukulembera mu kugondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omulamu mu masalafu salih ayitibwa Abdullah ibn Mughaffal Abdullah ibn Mughaffal sahabi ono bali bagenda mu lutalo n'owooluganda lwe owooluganda lwe gwe yali naye osomuyita kazini we n'akwata obuyinza obutono nga bukanyusukira ebisolo bye bayigga onaamugamba Abdullah naha rasulallah an alkhadfi omubaka yagaana okukanyuga obuyinja obwo tokikola omubaka yakigaana ne beeyongera mu safari yaabwe eyali ey'okuyigga era owooluganda lwe n'addamu n'akola ensonga y'emu Abdullah n'amugamba nkugambye naha rasulullah kugambye omubaka yaziyiza okukanyuga obuyinja obwo thumma udidta takhdhif era ozzeemu okubeera nga okanyugira ebisolo tuyigga obuyinja obwo la ukallimuka abadan bwesigenda kuddamu kwogera naawe n'abeera nga yamusenguka owooluganda lwe lwasonga yajeemera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nokyabitiibwa basalafu salih baali nga bagonvu nnyo eri omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam weebuuze nze naawe tuyimiridde tutya mu kugondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabi ayitibwa Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhari ad-Dawsi yagamba omu ku batami ba sahaba yamugamba ya ibn akhi wange mutani wa muganda wange idha haddathtuka an rasulillah sallallahu alaihi wasallama fala tadribu lahu al-amthal bwembanga nkusomedde hadith eva ku maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam togikubaganyangako ebirowoozo togitekangamu amagezi go kasomba kayogera aba ayogedde oyo tayisibwa mu kamwa alaihi salatu wassalam tokkirizibwa kubeera nga osula ddoboozi lyo ku ddoboozi ly'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalafu salih baalinga mu bagonfu eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omanya omu ayitibwa Abu Ayyub nakulumu mwizi wanyumya kunna inda Abu Ayyub rahimahullah twali oli omumanyi wayitibwa Abu Ayyub nga basomesa hadith omu ku bamanyi ba hadith abalungi baba kyasoma ne bawulira oluyoogaano wabweru Abu Ayyub kwe kubuuza eddoboozi owasomebwa hadith kubanga asitula ddoboozi maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyo noomanyi nakyogera ng'akijja mu aya w'ekitiibwa Allah jalla wa ala Allah tugamba mu suratul hujurat ya ayuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi abanga abakkiriza temusitulanga eddoboozi lyammwe waggulu w'eddoboozi ly'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yakigaana ekyo wokikola kisazaamu emirimu gyo kisazaamu emirimu gyo gyonna era sahabi omu aya ey'obwekka n'asigala mu nnyumba ye ng'akaaba amaziga nga emirimu gyange gisaziddwamu sahabi ono yalina eddoboozi nga ddene ng'eddoboozi lye ddene
aya ate bwekkanga eraga okusabibwamu kw'omuntu yenna asula eddoboozi lye maaso g'omubaka yagamba ayikidde ku nze kennyini n'amala ennaku ng'akaaba asula akaaba asiiba akaaba amawulire gatuka ku maka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'amuyita n'amugamba lasta min ahali nnaari sahabi wange toli mu bantu ba mu muliro anta min ahali aljanna oli mu bantu ba mu jjana aya beteyogera ku ggwe bambi yali wa ddoboozi ddene ngamanyi nti buli muntu yenna w'eddoboozi ddene wa mu muliro naye Allah mwaka n'akinnyonnyola muntu asitula eddoboozi nga omubaka ayogera n'asukumya eddoboozi lye kati ekiro omumanyi ono kye yagamba abantu bali tebakimanyangako tositula eddoboozi wasomebwa hadith ez'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuba asitula ddoboozi maaso ge yani Allah bajja nakusazaamu emirimu gyo basalafu salih balinga bagonfu eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayitibwa al-A'mash yatanga n'okwogera hadith nga talina wuzu kanu yakrahuna an yuhadditha an rasulillah ala ghairi tahara batamwanga okubeera nga bayogera hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga tebalina wuzu omukubbo al-A'mash manyi mukukulavu manyi munene nnyo mu umma eno omwizi watugamba ayitibwa Ishaq faraitu A'mash idha arada an yuhadditha wa huwa ala ghairi wudu tayammama naba A'mash bwe yayagalanga okubeera nga asomesa hadith naye nga talina wuzu ng'afazali atayammama n'alyoka ayogera hadithi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama eyo byonna baabikolanga kuwa hadithi kitiibwa kuba mubaka oyo kitiibwa n'ebigambo bwe babiwanga ekitiibwa naye tuwangalira mu mulembe ng'omuntu omugamba nti munnawo omubaka yasomesa n'agamba nti aa tonyumize kyo no kyakabejayo kitiibwa weewalanga nnyo okukakanya hadithi ne weebeeremu yokka yokka. Owokubiri Imam Malik manyikiddwa bulungi Imam Malik rahimahullah rahmatan wasaa omu ku imaamu abana ono naye bwatyo bwe yagalanga ofuluma ogenda osomesa hadith yasookanga n'afuna wuzu bulungi ng'eyeswala n'ayambala engoye zisinga okubeera ennungi n'abeera nga yokuba akawowo n'asanyira ekirevu kye n'abeera nga akuba omuswaki ne bamubuuza ki ekikukozesa ebintu ebyo n'abagamba eyo mbikola kugulumiza bigambo bya Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okyo bitiibwa mukubirizibwa nga nange sereseeyo kulafubala nnyo ogondyo Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasembyeyo manyona tabi'i ayitibwa tabi'uno ayitibwa subhanallah inyali envudde mutwe Abu Sa'id la Sabu Sa'id inyali envudde mutwe tumuleko ya inshallah tuwe kuyokulabirako embiri nasa Allah jalla wa ala aberenga ateekamu omukisa yatandikirawo ku nsonga ya tabi'i otukomye engeri bani ba tabi'i na bijibagondanga Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwadi kuyokulabirako byabatukulimbira balongoofu engeri balingamu bagonvu eri omubaka yo Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwono naffe twese ku minzaani tulimu abamugondera oba tuli ku byaffe nabo baali ku byabwe. barakallahu fikum wajazakumullahu khairan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.